balinda nakwetegereza bamukuba abayimba oluyimba lw'evanizi Nantaba naye ojja kussa omwana waffe bamukuba abayimba nti embooko zaake. Obunkenke butikidde abantu b'e Maganjo, poliisi bwe badde ekwata omuyimbi wa Kadongo Kamu Gerald Kiweewa. Katonda mu ggulu bwe mbanga mbeera ntaba nange era ng'omuntu muli munda nfuna obuswangi. Ndi intelligence staff wa Uganda People's Defence Force attached Wakawempe battalion. Abankubidde essimu si Maganjo police station ankubidde essimu nga ngamba nti omuyimbi Kiweewa otegedde nti bamukutte. Tuukawo okumufaaminga ngenza okutuuka bensanzeewo nga baŋŋamba nti bamukutte. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba poliisi efuukuzza ennyumba yonna nga muno ebintu ebisinga byonoonese. Folugize tugeze abamufulumya mu nembuuza defense w'ekyalo nemubuuza kyekitwaza muzeeyi naye nga ne defense w'ekyalo tamanyi. Mukyala wa Kiweewa Magira Sophie agamba tategedde kigenda maaso kubanga ye gwe balukiddeko olukwe olw'okukwata bbanga tamanyi. Kati bitusobedde bwe batwala abantu ne batadda ne bababuzaawo enkya n'eggulo ne bagamba kati abaana bano ngenda kubawaaki ne bagamba mbu agenda just tukusayininga bamweyimirire ne bagamba muto bulijjo mutwala abantu tebatakomawo ne bagamba kati ono anywa amata ye ngenda kumuwaaki. Abatuuze batidde nnyo olwa munnaabwe okukwatibwa nga tebategeeza na poliisi ya ku kitundu. Katugenda kukolera wamu ng'oggyeko okuba nti intelligence staff naye ngenda kwegatta ku batuuze tunoonyereze kisooka ali ludda wa n'okulaba nga tulwana aveeyo. Tugezaako okujja batuziyiza naffe tukivaako ne tukakala. Kiweewa atwaliddwa ku poliisi y'e Kabalagala ng'eyo gy'akuumibwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango attotodde ekikwasizza omuyimbi ono nga lubadde luyimba lwe yafulumya ku mubaka Aida Nantaba. Kituufu leero leero mwami Kiweewa omuyimbi omutuuze w'Amaganjo twamukutte ku nsonga ez'okufulumiza ennyimba ng'ennyimba zino ezirimu ennyimba zino ekwatagana ne Honorable Aida Nantaba. Ono ayongeddeko nti minisita yali yawaayo dde okwemulugunyako eri poliisi nti oluyimba olwo lulinnyirira eddembe lye. Waswa Bisentongo yakusakidde emboozi eno ku Top TV Agocha.